Zerujja mu nsonga ez'okulaba nga tetugguse ensonga ku kyonna ekiba kitambula mu ggwanga Uganda, biti embeera y'abantu, biti ebisanyusa, embeera y'ensi yaffe nga weetambula byonna tubeerawo okubeera nga tubisharingira ku eno platform. So olunaku olwaleero mbeera gye tujjiddemu yakulaba nga ate atutuusa eddoboozi eriyo yenna gwe kikwatako alina obusobozi okulaba nga ate leero tukwataganira wamu tubeere nga tuyamba muganda waffe Izedi comedian musajja musanyusa azze ubaweereza mu stages ez'enjawulo mu bifo eby'enjawulo era abaddeyo for a test of time ng'akola comedy mulungi nnyo naye we twogerera birungi si birungi nti akyali mulamu naye si birungi mu mbeera ye ey'obulamu so awo wennyini wengenda okubeera nga ate mwenna mbasaba buli agenda okuwulira emboozi eno tubereko engeri gye tugattirako muganda waffe ate obulamu bubeere nga buddawo bulungi agenda kuba nga tutemera atubuulire kiki ekitatambula bulungi oba kiki ekitatambula bulungi mu mbeera ye ey'obulamu naddala nti kati we twogerera ensingo ye woogitunuulira ku mukono ogwa right yazimbidde ddala ate era eyongera kuzimba buli olukya. Nkomye okufuna ebifaananyi ng'oli ku Cancer Institute e Mulago. Muganda wange nja kusooka mbuuze ku balabi ba channel eno bonna amanya n'eddoboozi MCZ comedian oyinza okumpita Kabuye Davis ageeka nga yenza tukola ne godi ku stage. Nalumbibwa ekirwadde kya kansa mwaka gwa 2017 we twakitegeerera ne kwega kyatandika nga kalinga kasanja bavu katono ku side eno ey'obulago ebasala nabo bawetegereza basooka kulongoosa side eno katandika nga kasanja bavu katonotono engeri gye nayinamu erinnya eryali linnuma mu kamwa n'endowooza bulumi bwa linnyo bwe buleese eki ensanja bavu naye with time ne kijja nga kikula ne kitandika atoleeta pain ey'amaanyi mu bulamu kwe kweddukirako mu ddwaliro mbuuze kiki ne bankeberako awo sente zigenze tebalaba kinnuma banzigyeko samples bansazeesaze obunyama babututte mu laabu banzigyemu fuluduzi bazitutte mu laabu nga ziri nnomo tebalaba ki paka ekisubi eyo waliyo dokita omu n'aŋŋamba asooka ogendeko ku Cancer Institute bamale okwekebejja olabe kati awo 2017 wengendera ku Cancer Institute. So eri embeera yali ebadde kubeerawo mu bbanga lya myaka emeka ey'okwekebera nga tomanyi kikulumu mwaka nga gumu awo emabega mwaka 2016 awo we natandikira nga gugenda kuggwako nga mu October awo nga kitandise okgejja tubale nti mwaka mulamba nga tomanyi kituufu kiki manyi kikinnuma yes kati genda ku Cancer Institute banzijjako nabeera baddamu samples zezimu nga balaba tewakati kyebava bagenda mu deep throat mu mireeno waliyo engeri y'amabwa tensors eyo kati ate bo gye basala samples ze bagenda okukola ki okukebera ne bakizuula nga nina ekika kya kansa kye bayita squamous cell of the tonsils. Ekika kya kansa eyo bagamba kyava ku ki tebasobola kubuulira kwe kiva era bakubuuza do you smoke mbagamba I don't kati kwegamba kirayika ebimu ku bikireeta ndowooza smoke oba naye nga nali si smokinga kati siyinza kumanya kiko kyakola ki simanyi kiko kyava kati awo ne banteeka engeri gye kyali nti kyali kinene mu size nga kikosa emisuwa gy'obulamu ne bandikomendinga for surgery era surgery twagikolera Kisubi waliyo ba ENT surgeon abalungi ne bakijjamu ne bampa time kati nemala okukala ne ngenda ku Cancer Institute ne ntandika treatment ya chemotherapy ne njibeerako that is ku side yeno gyendi ne njibeerako ne ntereera bulungi era nga ndaba waliwo akasaze naye nga tewali nti oba kizimba yes ne ntereera bulungi nenziramu nenkola emirimu gyange nga ne bondaba ku stage toyinza kumanya nti ndi ku ddagala lya kansa nga ndi okke kwega kyatambula bulungi ne time neeyitawe eddagala nga tebakyali nkuba lya mufulirizo nga bankuba buli luvannyuma lwa myezi 3 nenzirayo ne bankuba mu wiiki emu myezi 3
nali nkisobola kubaawo by then twali tukola bulungi sente nga akasente kajja saaka buli wagendanga mu ddwaliro okusookera ddala sajjale gye wasooka okufuna ani yasasula eddwaliro era wasobola otya okuba nga ogyekolako? Sajjale eyo twakolayo shows zaali 2 twazikolera mu Makindye ne muganda wange Godigodi ne tusondamu kasente era kaali papasire kola ki kunnongoosa yes ne family n'emikwano ne bangattirako. Zaali sente nga mmeka? Ebiseera ebyo twakozesa zaali miliyoni 12 zaali 12 n'obugwamu awo. Then wano mukuddayo okufuna eddagala. Okufuna eddagala at first nakubwanga eddagala emirundi 2 mu mwezi. Bakuba wiiki emu n'owummula wiiki emu n'oddayo ne bakuba wiiki n'owummula wiiki. Kati nga buli doozi ya wiiki nga enkostinga emitwalo 5 buli doozi bakubira eddagala lya nnaku ezi mu wiiki naye nga lya mitwalo 5. Kasente ezo zijjawa? Nga bwe nkugambye nti twali tukola. Ogenda ku stage n'okola ne bakusasula. Ekirungi nti enkola yaffe si yakukaalukana nnyo. Ogenda ku stage n'okola eddakiika zo 10 n'onnyuka n'oyo oba wazze ne waakawo wa ddakiika 10 n'osasulwa n'ovaawo n'oddeeka n'owummula ng'akasente tukafuna. Kiba kiganye n'okubira ku mikwano ne gikwongerezaako n'ogamba ninawo bweziti nzirayo ku ddwaliro bwe ruti naye kiganye awo ne bakugattirako obutonotono. Naye kati embeera yatuuka n'ekaluba ku muggalo guno lockdown gye tulimu. Nti omwaka mulamba nga sifuna wadde kayiso k'eddagala kubanga sirisobola lya bbeeyi. Nina osasula omuzigo, nina famire, nina okugiriisa, sikola siyingiza. Ne kimbeerera kizibu guno tugambe nti gino mwaka gumu n'ekitundu. Badde toli ku ddagala, badde toddayo ddagala. Kati obulwadde kye buvudde bukomawo mwogwo omwaka gumu n'ekitundu nga bunyiivu bukambwe. Kati era kibanga nti wonojjanjaba oba malaria ne bamujjanjabako hafuwe akomawo ngatta n'omuntu naye kati eno endwadde enkambwe ennyo. So ku mulundi guno ekizimba kwe kuddira ku mukono gwe ekikomerawo sayidi eno naye ate kati kizibu nnyo kinzita bulumi bungi kinkola ebintu bingi. Omutwe guba gunnuma mbuliidinga buli kadde okuva mu nnyindo ndowooza owulira n'enjogera gye njogera kyabulokinga emimiro kati ne pipes ezigenda ku nnyindo. Eno yonna kyajjula dda ne bwoba oyagadde kwatako kigumu kibanga ejjinja kati eno kiroonya we out kufuluma ki. Eno yonna kyanyiganyigadde emimiro. Apparently wogenda mu ddwaliro eripooti y'abasawo eri kikumbera? Abasawo bakyankolako tests era ndowooza we munsangidde ku Cancer Institute mba nnyonnyodde ebiriwo. Naye nga bwe bamaliriza byonna ngenda genda era still process yemu ngenda genda for surgery naye this time kiri bubi. Susse ku kiri kye balongosa era kyekyongeddemu ku kasente. Ate era tetugenda gikolera wano, tugenda Kenya. Ku luno abasawo bagayi wano tekikyasoboka? Kyandisobose naye kati wano ku institute abasawo batono. Basawo batono singa era mubadde muyingiddeko eri munda ne mulaba. Basawo batono. Abasawo baliyo abasawo bali mu covid emergencies. Kati okwanguyirwa sajjala ate tweta obudde tuyina butono. Twetaaga kiveewo kiyinza okukola damage embisaawa yonna. Kati Kenya nebeera ki option. So kati soko tutemeretemeremu ku byetaago bye weetaaga ng'omuntu okuyita mu mbeera eno ey'okujjanjabwako. Muganda wange obulamu bubi nnyo. Ebyetaago neetaagira ddala ebyetaago okuva ewaka. Famire eri eyo siina kaakulya. Entambuza mu ddwaliro siina entambula nga bwe mugiraba kati nti entambula ya kaweereege. Entambula tewali. Ennyumba ebanja, sente siina sente za kusasula nnyumba. Landiroodi akwatibwa kafansonyi kuba ndi mulwadde. Famire yo yenkana ki saawa eno abakuli oku? Nina omukyala n'abaana 2. Ennyumba osulamu ya sente mmeka? Nnyumba nakyusaamu awo mu lockdown. Kayumba nsula mu kalayisi ka mitwalo 15. Oli Salama? Ku Salama Road awo.
So sente wetaganga meka zoli mu kaweefube golimu okunonya sente zikutwala Nairobi ojjanjabibwe? Kaweefube wa tuwe Nairobi twetaaga miliyoni 25 naye sofa tubadde tuyiseeyiseeko mu bantu abamu abakinnoomu okutuyambayambako nga tukuŋŋaanyizaawo miliyoni 2.5 naye ng'ate obudde buweddeyo siraba kasente. Ononya miliyoni that is 2.5 butereevu naye nga naalina ebintu byebikozesebwako ewaka asobola okunnyamba kuba sirina kyakulya abaana sirina kyakulya oba oli awo mukwano gwo oba naakuweerezaayo 5 n'ogulayo akawunga n'ogamba bafumbe ku buugi naye nga endyambi sirina kyakulya bulwadde si byangu muganda wange n'akamu. So enteekateeka y'okuŋŋaanya ssente layini ki gye mutera okuyitako okulaba nti abantu kinnoomu omanyi kati bino birimu kati ne bafaani bo birimu abantu abalina omwoyo oguyamba n'omutima oguyamba yenna munnayuganda ali eyo nammwe mpozi abanyumirwa komedi we Uganda n'abazira kisa mwenna abali mu Uganda abandyetaaze okunnyambako obuyambi abakozesa mobile money tubuyisa ku 0756 aba Airtel 0756 890313 eyereeta amannya ga Tumuhimbise Hope. Abali ku MTN tukozesa 0774 890313 ereeta amannya ga Irene Nannungi. Naye nga zange nze embeera nazo wano registering amanya malala engeri gye nali siina ndaga muntu by then sister wange yeyandigesitalingireemu endala maama wange nazaala wange yagindigestalingira waliwo n'ayinza okuba ebweru eyo nga tasobola kukozesa mobile money. Bank account number eri mu Equity, bank account number eri 104 010 119 9284. So your account number eri mu Equity then eri mannya ga Irene Nannungi sister wange anzirako. So ku namba ezo zotuwadde kwe kuli ne ya WhatsApp omuntu asobola communicating nawe. Namba ya Airtel yeri ku WhatsApp kwe tuwogerera ku WhatsApp. Okay, so bakomediani banno olwaleero waliwo enteekateeka gye bakoleddeho okulaba nga bakukwatira waliwo kabavuddeyoko ku mulanga gwo guno okulaba nti bakuyambako ovunuke kino? Muganda wange bakomediani era buli gw'okubira ku kasimu akugamba bugambi muganda wange kankusabire Mukama nkutadde mu ssaala naye nange tuli ku lumu sikola siina kennina bonna tukaaba kyekimu lwakuba nti nze mbaawukanako nti ndi mulwadde naye nga bambi bonna tewali alina kyampadde naye ate era siina gwe nnenya kubanga wakunnyonnyola naye aba ne famire alina baalabirira obulamu bwe buto wakugatta sayidi zonna okujjako muganda wange godigodi gwe ye abadde ankwasaganyizaako engeri ye gyakola nti alina ku rediyo ku TV wagira n'akuweerezaayo ekyebiri ekitwalo naye ng'ate naye takikola nti also oftenly kubanga naye alina ebizibu bye. Yes. So tudde tutunuulira nti ati ono waliwo abasobodde okufuna omukisa okutuuka oba okusemberera gavumenti abamu tujja tubalaba nga ne ssente zivaayo. Mufunyeko omukisa okuliraana omuntu ino oba okwogerako n'omuntu yenna kwabo be tulabye nga basobola okugendako either wajjeno obanga ne batuukako mu State House okulaba nga babayamba oluusi ssente zino sobola ovaayo omulundi gumu n'oyamba. Nandyagadde okusisinkana abantu abamu ku abo naye siina gwe nali nsisinkanyeko. Mpulira biwulire sente z'abeemusi simanyi ne bivulu promota ba DJ zafulumye naye nga muganda wembeera ku ndiri obudde obutambula mba sibulina kati ate nafunamu n'obuzibuzibwawo essimu yange nenjiruuzinga bansibakaawo essimu ne contacts nenziruuzinga. Akusibanga oli mulwadde? Bansibanga ndi mulwadde bino ebibaddewo ebya majje bye gabadde gawamba abantu sagala bigendamu nnyo naye simu ne bagisigaze eyo mu kuntambu bakyakolamu investigations genda ogira ate nga mu store waterabikayo
nenkitayaga kasita nfulumya kati contacts neziruzinga ate kati embeera nebambi nnyo mbeera ku ndiri mbeera mu ddwaliro sirina bwe mbanoonya naye babaayeyo nga bandaba nga basobola okunziruukirira abaazijjayo eziyamba ku beemusi ndi bubi baganda bange mujje munyambe ayinza okugamba lwaki tatunoonya naye obuzibu nti essimu yabula simu nnina mpya contacts mulimu ntini nnyo ne bwogikebera teziweramu contacts 50 okujjako ez'abantu ate abajja ne bandabalabako babanoonyanoonyako abali close kuba enamba nazzaako zo zennyini. Olwaleero okola otya okulaba ng'osigala oyimiridde olwaleero ne tuba nga tukyakulaba mu mbeera ey'obyobulamu wejjanjaba otya wadde n'ebyokulya nabyo ogambye bisa era muganda wange kisa kya Mukama olw'okuba nti ku kyalo kwensula wempangaalidde abatuuze abasinga abamanyi ku mbeera yange oba oliawo ng'oli akuleeteddeyo 3 kuleeteddeyo 5 agamba ekiri kityo abaninaanye linaanyaawo ekiba kiganye ng'olaba tolinaawo n'okubira kuba omukyalo eyo olaba naye ndi bubi nabo ne bakaaba akutte kyakutte oba akutundiddeyo katooke n'akuweerezaayo 5 mbeera bwetyo wengitambuza sirina nnyo Mukama yakugamba kati obulamu buli mu mikono gya Mukama sijja kugamba nti mpitamu bwenti oba bwenti ndabiraawo olumu ka surprise kanguddeko olumu oba oliawo odaaga ogamba naye kantulize ku gundi ono agamba kino omunnyonnyolamu akuwaayo kakuwadde kaga bulamu bwe butyo bwakupangirira. Waliwo enteekateeka ze mukoze gwe n'abakuliranye oba MC Godi okulaba nti enjiri etuuka mu bantu okumanya ki kyoliko ng'ogyeko interview eno gye tukoze? Kyekino kye tubadde tukolako nti twayita press conference awo e Salaama nnaku nga 2 emabega awo ne tuyita ku bantu ab'empewo bangi batugusize ku mulanga gwaffe eri abantu tulabe nga tusobola okukola ki kuyambibwako mu mbeera eno. Kale awo wennyini njagala okozesa omukisa guno otegeeza Abannayuganda abakulaba okwetoloola ensi yonna obategeeza ongere bategeeza obuzibu bw'oyitamu n'ekika ky'obuyambi kye wali yagadde bakuyambira. Bannayuganda bannange abazira kisa abali eyo bangi bendabye nga muyamba ku luno nange izeddi wammwe nzize mu maaso gammwe neetaaga ku buyambi kyonna ky'olina ekisobola okunnyamba mu mbeera eno ey'obulwadde gyendimu oba mmere oba bikozesebwa waka n'akasente konna k'olinawo kubanga neetaagira ddala essente nga bw'okiwulira muganda wange zonna z'olinawo osobola ozimpisiza ku nnamba 0756 889 0313 oba okozesa Airtel. Akozesa MTN osobola okuyita ku 0774 89 0313 mu Luganda njiddamu 0774 89 0313. Neetaaga buyambi bwammwe ab'Oluganda ntaasa obulamu bwange. Oweekitiibwa Bishop Arnold Muwonge nkulabye ng'oyamba abantu abalala taata nange nsaba kuyambibwa neetaaga essaala kuba obulamu ndaba nga buli mu matigga neetaaga kubikozesebwa taata naye sirina we biva nsaba ku buyambi bwo Mukama wange. Obulumi bungi obulago bufa emibiro gifudde ennumizibwa ez'enjawulo mbeera mu ddwaliro buli kadde mutwe guba gunnuma mba mbuliidinga okuva mu nnyindo emimiro baaginyiganyiga dda nkolola musaayi embeera mbi gye mpitiramu ddala Mukama wange nsaba ku buyambi taata ndabye ng'oyamba bangi nange nzirukidde eno mpeereza eddoboozi lyange gy'oli nsaba kuntaasa Mukama wange.